Mubiri abadde mukambwe naye mukama atuyambe tumuwunzise. Amukatambi kano njagala twebaze. So ate omukisa twebaze ku bantu ab'enjawulo abatubeereddewo omwaka guno. Okwebaza kigambo kya Bible kibayita thanksgiving. Twebaza Katonda asooka kyokka ntwebaza ne bantu bannaffe. Butereevu. Kuba Katonda atuteresa abantu abatubaako n'obuvunaanyizibwa. Era nnyo gamba abantu nti bwe tuba twebaza tulina sooka kwebaza mukulembeze wa ggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Webalo tukulembera mulabanga omulimo gwakola ogutaliiyo kubanga gwe tomuwagira naye singa wabairawo obuzibu Museveni tuyambe ate watabawo obuzibu tetumwagala so saagala kugoberera abantu bangi omuntu yenna ekigambo kibayita your excellence kiyitibwa omuntu ogwo Museveni. So webaza kwesooka okwebaza kati owookubiri be bantu abakkirako emmere gye tulya bwe tugamba nti kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litiibwe obwakabaka bujje tuwe emmere yaffe eyaleero emmere eyo Katonda era agenda ng'ovuddeko omukulembeze alonda abantu ab'enjawulo okukkira emmere si buli omuntu alina ekitiibwa Sudiru kyalina mu mbeera eyo neebaza Amis Kiggundu weebala emirimu gy'okoze mu ggwanga omwaka guno hamu oyo abadde n'embiranyi z'ettaka lya Bwakabaka bwa Buganda ate embiranyi gambe naddiza ettaka lya Bwakabaka ezo ensonga tojja zitegeera kati kankubuulira abantu mwakyawa abagagga ne sitoole zoolaba abazikubi baba tebalina mmere wadde lwenti kati era kimu kati jakasita mu katambi akawedde nti omukulembeze abamukulembeze kati no twa nti tina President Museveni naye ate mu nsi mulimu kabaka. Yes, kabaka oyo ali directly appointed by God. Yes, ozanyira otya ku muntu ekyo si kibi. Omuntu asinga okumanya ekitiibwa kya kabaka ye muntu yali akutte kawumbi akalamba n'akasambu akabaka amu yawaayo ssente mu kuzimba amasiro osoba ne mu miliyoni 5 n'amasenge kati azijjayo mu ngeri ya kutwala abyapa omuntu ulira Amis Kiggundu position gy'alina mu Buganda yasinga okutegeera amakulu ga kabaka ku lukiiko lwa kabaka tekuliiko mwavu ekitegeeza nti omuntu omugagga yasinga okumanya amakulu ga kabaka okusinga gojja akasitalabo kakati waki akabya kabaka ebiralo owulira biwulire lwaki oleeta Obuganda okukyogula ebiralo owulira biwulire kubanga n'amawulire gyo gaakubye mbu ekizimbe kya Hamu ekyawaliwali nga ku Makerere awo kyali kimu bikyamu mbu baagala kitwala omwavu ne kimusanyusa nnyo kubanga omwavu tagulangawo talinaawo dduuka bannakampala obulamu bwalema jakasita wewalanga nnyo okutambulira abantu abanoonya consolation. Omuntu amazeeko omwaka mulamba ng'afuma Museveni wali nakasero omazeeko omwaka mulamba ng'osoma ebisitoole ebya Hamu byabba ettaka lya kabaka omwaka guweddeko. But why him? Ati mugagga waliwo abagagga bangi Hamu Kiggundu si erinnya lye. Do you think would Baganda really cause attack to Hamu nga tewali bituufu? Amis Kiggundu ali mu kuzimba kisaawe abasaplayinga amayinja abapoota ab'omusenyu abaleeta buli kimu kuza ku Banyankole bokka. Ekyokubiri ebyobugagga bya Hamu byonna biri mu Buganda olowooza andibadde atinkula wakati we n'Obwakabaka. Famire ya Amis Kiggundu gyevudde n'Obwakabaka n'obwaleero waliwo enkaayana ensiriwo n'obutakkaanya wabula obuzibu buli bwe buti nti ebintu kasita bijja mu mawulire abantu ab'enjawulo babitegeera kusinza ku nfuna yaabwe. Omuntu bw'abanga atambuza takisi n'alaba emmotoka za pulezidenti 3 nga zimuyitako ajja kunyiiga kubanga ye tategeera amakulu ga mukulembeze kuba na security ye nga talina wadde n'aka statement eyo nno nnene. Lwaki Dr. Tito abantu tebanjagala kuba ndowooleza wabweru wa bokisi yaabwe abantu balowooza kolokota Museveni kino kimulemye gavumenti mbi kitaawo yakola ki okulabula bannayuganda mwenna mulabulwa ku apps ez'enjawulo ezigguddwawo abafere ku mitimbagano egy'enjawulo mwe bayita okufeera abantu mbu bawola ssente saako n'okutereka nga beeyambisa ekifaananyi kya Amis Kiggundu wamu n'erinnya lye. Mutegeezebwa nti Amis Kiggundu tawola ssente era talina ssente za muntu yenna z'atereka. Omuntu yenna akugamba nti jangu otereke ssente naffe Amis Kiggundu yatulagidde oba nti Amis Kiggundu yakikola kya bulimba kya bufere era baagala kubba. Toteekayo ssente zo, beera mwegendereza. Amis Kiggundu talina app yonna ewola ssente oba okuzitereka. Buli app yonna gy'olaba ku mutimbagano ng'eriko ekifaananyi kya Amis Kiggundu abo bafere babbi. Toteekayo ssente zo, bajja kubbira bwereere. Beera mwegendereza. Singa bakitaffe baafaayo singa tetuli mulamu bwe tulimu. Nze nalekerawo okunenya Museveni n'ekitange bingi byaffa nga takoze. Kati abantu baagala nnyo Hamu aweddemu. Hamu agize bw'ati naye njagala amabuulire ekintu kimu. Hamu mugagga assaamu kabaka w'ekitiibwa
ne bwotunuulira family ye tebakyogera babiraga anti bakiraga buli ekibeera emmengo amu yasooka okudda. What's the evidence to that? Ati kati obwo bwe buzibu. Obwo bwe buzibu nti Amisi Ggundu bw'anaakwata ebitaano n'abiwa Obwakabaka ayinza obutogera ati gojja kulooza asiriza. Ekyokubiri abapangisa naye kati mmwe aba defending that you should bring proof to the table. Kati kankubuulire kireme kulabika nti okisiba ku bantu. Ebyapa byonna weebiri n'ebiwandiiko ebiraga. Naye omuntu bw'aba anakkuba ebiseera ebisinga akuyita mu Kabaka. Naawe lumu bajja kukubako ekintu ekyo kimu. Jaga staavumye Kabaka. Naye ebyo obudde buno si ebyokudisikasinga kubanga ensonga bajja bali bagagga n'abagagga. Bajja kutula boogere. Bajja kukola ki? Ekikulu ekiri wasenyezza amannyo. Leka nange kasooke neebazeeko tubadde bakwebaza omanyi oyogera nnyo naye leero njagala ebintu bibiri tubifunzefunze. Nja kwebaza mukyala wange andabiridde kituufu, neebaze ne mukyala wange omukulu ye jjajjange omulungi anjagala nnyo naye ankuumye. Neebaze ne ku mukwano gwange Bobi Wine naye mulungi. Neebaze ne Babi Tungo twabaddeyo mu projekiti ng'ayamba abawala abali mu nsonga. Project yaliwo president yali agambye abaana bagenda kufuna padi ez'obwerere oba byakomawa bw'otuukayo mugambe nti eri abaana batabirina. Babi akikozeeko kitegeeza ayambye ku president kuba gavumenti etandikira ku anti kati singa ate tukwatira wamu munnayuganda ajja kunyumirwa. Kati Museveni kakuumesa tuyiteba mugabe padi buli omwako nawe obeeko kyokola nange mbeeko kyenkola naye nga busongasonga obwo naye nga ate bukulu eri abakyala. Neebaza Amisi Ggundu nkwebaliza ddala. Neebaza musumbange Musumba Saala. Neebaza mukyala Najjoba okuzaala Dr. Tisizaali kandiyo obwogu. Ate nze mmanyi value yange nzisobola kgenda mu katale nengulira mmange kawundo kubanga bye yayitamu okunzaala bingi. Maama wange alina kuvuga Benz. Eyo status yange. Abaguze Benz omwaka guno nga Maria Kimwebali. Namwe aba VTs n'abalawo omusi bayisiza mu maaso. Improve. You still have a room to improve. Kyokka Museveni muvubuka gwandaba ovumye Museveni owemudde abantu bonna bakyaliwo nakasero. Bwe twapostinga video za hamu wamuvuma akyaliwo wali. By the way, kati kankule ekintu kimu gya kasita. Lwaki omuntu akuvuma ng'alaba oyogera ku hamu? Kubanga yeegomba okusisigana hamu. Olaba loni kyayogera. Dr. Tio ntwalako ddi wa hamu. Bw'abula ekkuba erimutwala ng'avuma. Obulamu bwe tulimu buluma abantu kyobola simala galya kubanga nze Dr. Tiamale abantu bangi abalina okuyita mu ngalo zange kyobola abampala mpalo nanvuma ne bampemula njagala mbategeeze oba ndi mumpi kuba ne hamu mumpi naye ensawo nki mpanvu kati ebyo ndabona simanya ebyobugagga bye simanya biki ojja kutula yawandiisa story ku kompyuta nga bambanja emyezi 3 ezaalwenyi agiwandiisa busungu. Amisi Ggundu omugagga wa mu Kampala eyabba ettaka lya Kabaka bagenda twala ebintu bye. I don't mind nze omwavu bw'ayogera sifaayo. Omwavu yatya ye muntu asazeewo okubeera omunaku ebbanga lino. Genda osome obutabo Success and Failure omuntu asooka kulizoninga. Tewali mugagga atalina miswiba naye gyonna agiyitamu n'asigala nga muki. 2 baatugamba Museveni tadda Besigye amuli bubi n'atuusa 2 nti 2 amanya Mushaka kaavuddeyo gundi n'avaayo Museveni agudde 2 tatuusa 2 Jone kati banne kati atendaka muntu emutwala taliyo 2 ani amutwala bwe bamuhoozi. Kana zo bagamba it's only the word of God ereeta great results mulamu omwana w'omuntu. Bw'eba talina romo mu mutima gwo my dear my sister my brother oli mu kaseera kazibu. Kyali kigambo ekyatonda ensi eno. Kyali kigambo agala bwenna be tulaba byava mu kigambo. Twakolebwa lwa kigambo. We are the product of the word of God. Hallelujah. Twazaalibwa na kigambo. Tutambulira mu kigambo. Naye olwaleero kasita word of God ebulwa rumu munda mbulambwo kubanga weetise the chaos of the world. Weralikira obugagga bw'enkya weeralikira ani anaakuwasa weeralikira future n'ebeera etya. Haleluya. Abantu bangi tweralikira n'ebintu bye tutamanyi. Weeralikira Christmas n'alyaki otanso gyeka omuguno omwezi. Abantu beeralikira banenga nkuze emyaka gigenda ani agenda okumpasa banenga nduddewo okuzaala bane abantu mweraliikirira
That's why word of God tayina space mu bulamu bwammwe kubanga mubala kyobolaba tebitona omuntu byafunye bwerwa word of God tebisobola kuwangaala ago mazima genjogera amasengejje baba mugulu ku throne miracle yonna etavudde mu the word of God eyeri fake